Twebaza Katonda olw'ebirungi byatukoledde omwaka guno, weewaawo waliwo bannaffe bangi abafunye obuzibu obw'enjawulo. Katongera okubagumya n'okusaba Katonda y'omu ababeere era omubeezi gy'ali okubabudaabuda. Omwaka guno tulambudde amasaza gaffe agawerako era tubadde tukubiriza abantu okwewala endwadde naddala ezo ezireetebwa akawuka ka siriimu wamu n'obujama. Tukuutidde abazadde okwongera okusomesa abaana baabwe wamu n'okulima emmere eyaabwe ey'okulya n'okufissaawo ey'okutunda mwe basobola okujja ensimbi ez'okwekulaakulanya. Omulembe guno ogwa tekinologiya guli ku misinde gy'amaanyi n'olwekyo tusaanye okwefubako tuleme okusigalira emabega okukogatta n'essira eriteekeddwa ku misomo egy'emikono abantu baffe bawone ennawookera w'ebbula ly'emirimu erisusse ensangi zino. Nga tuli mu biseera by'okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo, tusaanye okwewala ebyo ebiyinza okutuleetera obulabe, twongere okwagala bantu bannaffe, tubasseemu ekitiibwa ate tulwane bwezizingirire okulaba ng'ensi yaffe edda ku mulembe ogw'edda ogwagyegombesanga. Mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omupya ogw'essanyu ogujjudde emirembe. N'ateekako omukono Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka.